ekirungi nti kino kijjidde mu kiseera ekituufu ate era kigenda kusindika message eri abo bonna abeeyita ababulooga kubanga mulimu babulooga betumanyi mulimu n'ababerimbikamu kati eno message nnungi nnyo era nze nkyogera lunye nti omuvubuka oyo olunaku lujja kubeera lumu ajja kukwatibwa avunaanibwe olw'ensonga nti information oba amawulire gabadde asaasaanya gabadde ga bulabe nnyo si eri ensi Uganda yokka wabula eri ensi yonna amawulire ag'obulimba era tugenda kukiraba most likely nti gwali eyo atulaba era akola ebintu ebiringa ebyalumbuye nti oyinza n'okutuuka ne bakucharginga omusango gwa terrorism olwa ebikolwa ebiringa bwe bityo aiding and abetting terrorism, cyber harassment, spreading harmful propaganda. Kati ebintu bwe bityo bya bulabe nnyo gwali awayinza okukitunulira nti kitono nnyo naye bya bulabe bitya bireeta enjawukana mu bantu abawamu kutandika ddala mu maka kingdoms ne mu government. Nja kuwa ekyokulabirako kingdom ya Buganda yebadde eri greatly affected ku muvubuka ono olw'ensonga nti ekiseera kibadde kituuse ng'omuvubuka ono ayawukanyiza abantu ba Kabaka ne Katikkiro waabwe ne Kabaka waabwe olwe information ey'obutwa ey'obulabe ejjudde venom gy'abadde agezaako okusaasaanya naddala eri Katikkiro waffe. Kale n'olwaleero okutuuka ne Katikkiro emikolo egimu abadde agendayo ne bamukolako effujjo naye nga byonna gye biva emabega biva ew'omuvubuka ono omusiwufu w'empisa ate akula na bakadde be bw'aba yakula nabo nga naye nga teyakuzibwa. Kale kati Munnayuganda ali eyo oba gwe yenna ali eyo nga obadde otambulira mu nkola bw'etyo ke kaseera okumanya nti oba omenya amateeka ate era ovunaanibwa kubanga eyo information mbi nnyo. Bw'otunulira nnyo wagenda ennyo ewala omuvubuka ono abadde alumba ne zifamirizi z'abantu on a personal basis nayingira kati nga family ya His Excellency bw'otunulira badde azaajogerera nayogerera maama nayogerera omukulembeze w'eggwanga nayogerera omutabani nayogerera abawala nga olabira ddala nti alina obulabe bw'amaanyi nnyo bw'atemaatemamu mu family eyo mwennyini eyo tuvuddeyo ku family kingdoms tuzze ku government okuwa amawulire ag'obulimba agasasamaza eggwanga n'otuka okubika abalamu abantu emitima gyabwe ne gibeera nga buli kaseera gyewanise awo obagira ekigambo instigating fear. Buli wo instigating fear mu public oqualifying okuchargingibwa terrorism. Kasita ebikolwa byo bibeera nga bi instigating fear mu public n'oteeka public ku bunkenke n'oteeka public ebiyinza okuvako n'abantu okutemangana. Tugenza okututunuliramu nnyo otunulira enneeyisa y'omuvubuka ono bw'otunulira abantu abasinga okuvunaanibwa emisango gy'ekitta abantu ekyali e Rwanda baali bantu abaali bakozesa emikutu egy'amawulire be bali e Hague ba journalists baani be bali e Hague be bavunaanibwa kubanga be baavaako embetezi y'abantu okufa okuttiŋŋana ekirindi bwe kityo. Kati omwana ono abadde wa bulabe nnyo eri ensi yonna era nze nja kutwala omukisa guno okwebaza poliisi n'ebitongole byonna ebikessi ebikoze kyonna kye bisobola okukola ne bisobola okukola nti bikwata omuvubuka ono oba oli awo badde tamanyi kiki kyakola akomezebwewo wano avunaanibwe emisango egyo nga bwengimenye waggulu. Bw'ategendereze nnyo agenda okuba ne ku butuju
kubanga acts ze zibadde zi instigating fear mu public. Bajja mu charging aiding and abetting terrorism. Kati eno message egende buli eri oyo akozesa emikutu egyo mbunkola bwe tutunulidde nnyo. Kingdom ya Uganda ya Buganda naddala badde ajatakinga nnyo mu mawulire ag'obulimba, mu mawulire kwegamba agali yawe agasasamaza agawula abakulembeze ne kuba subordinates, kubanga kati abantu bangi nnyo babadde batunulira owekitiibwa Katikkiro waffe omulungi ennyo, omusajja akoze, omusajja abaddewo ku lwa Buganda, omusajja ataddewo omubiri ne ekivubuka kino nga kiina amawulire ge kiriteekawo abantu ne batandika okukyawa Katikkiro. Bw'okyawa Katikkiro oba okyaye Kabaka, bw'okyawa Kabaka oba okyaye Buganda. Kati atutemyetemyemu n'atuleka nga tuli nommo. Kati n'olwekyo nze nja kutwala omukisa guno okusindika message wamu n'okwebaza ebitongole byo by'okwerinda ku kino ekikoleddwa. Nammwe abasigaddeyo abali eyo, waliyo n'abali Abu Dhabi, ojja kubeera mu kiyumba eyo gye mubeera mu kiyumba. Era nze mbadde nziza nnyo nkyogera nnyo ku talk shows n'okusomesa abavubuka abagenda ebweru n'ababa bakomyewo, kubanga abamu babakwatira ne ku kisaawe awo. Bye mukola eyo ng'olowooza oli mu kiyumba, oli simanyi tojja kuddamu kulabika, ne muvuma abantu, ne muweereza amawulire ag'obulimba, ne mwogera ku bantu, ebintu ebyo bya bulabe nnyo. Era ne botabawa n'ogenda mu Amerika n'oba n'olaga luddawa bajja kuvunaana. Tunuulira munnansi wa Amerika akaseera kano, munnansi wa Russia eyayogera ebyama ebya Amerika ali luddawa, ali kwembaseemu waali we yawagamira kati emyaka kigenda mu 5, tadda mu maaso tadda mabega. Neki kalebule kwogera bintu bitategerekeka, kwogera bintu byotalinako mutwe na magulu, kati oluvannyuma ne bireeta akabasa eri eggwanga. N'olwekyo omuvubuka ono teyakuzibwa, omuvubuka ono musiwufu wa mpisa. N'olwekyo kati kajje wano eky'omukisa omulungi abadde abyogera era ng'akulaga nti abirinako n'obukakafu. Bwaba nti aba abadde ayogera nti gundi mutemu, bw'anajja wano ayinza n'okuyamba ku poliisi nefunira ddala amawulire agataliiko nfuufu ku ebyo byayogerako. Naye nga mu bufunze atemyetemye ennyo eggwanga Buganda, atemyetemye nnyo eggwanga Uganda, atemyetemye nnyo famire z'abantu abamu, n'okwawukanya abantu abamu. Mbadde mpulira engeri gy'abadde ataakingamu abantu abamu, ng'omwami ono Hamu Kiggundu yatuwa akasente wano mu COVID, ayina engeri gy'akyusakyusaamu ebintu. Abantu abalungi ne balabika nga abantu ababi. N'olwekyo ke kaseera ffenna kituwa ekyokuyiga, okulekerawo okuwalampa abakulembeze. Teri bukulembeze butava eri Katonda. Ke kaseera mmwe abali e Bulaaya eyo bw'oba olina obutakkaanya ne gavumenti eri mu buyinza oba n'omuntu yenna ate yita mu kkuba eddala eddungi ery'amateeka, osobole okulaba nti obutakkaanya obwo bugonjoolwa. Kisajja kikulu okusinga eno enkola y'omuvubuka ono olwaleero akwatibbwa. Y'okubika omukulembeze w'eggwanga kintu kiba kya bulabe nnyo, fountain of honor, okumubika nga mulamu. Ekintu ekyo sina mu Uganda mwokka, kize kikwasa abantu bangi, naddala bannabyabufuzi abiteekamu omuzannyo mu nsi endala nga babika abakulembeze. Era ku mulundi guno okubika omuntu yenna nga mulamu, nga oyina ekigendererwa eky'okumunafuya, nga oyina ekigendererwa ekyokulumya abantu be, ng'olina ekigendererwa kugamba ekyokulaga nti omuntu oyo talina kyali, guba musango. Era abazungu bayinza okuga nti bakuligadinga nga sadist. Kakati embeera eyo
yensonga ezimu enkulu ennyo eziviiriddeko omuvubuka ono kubanga abadde ajja akola ebintu si kwasose okubika yekka his excellency abadde abika n'abalamu n'agamba gundi yaddako nono yaddako nono yaddako nono yaddako nono yaddako kakati abange nga bw'amanya ennyo nti gundi abadde addako ono yaddako oli yaddako oli yaddako oli yaddako ke kaseera ajja nnyonnyole ye amanya atya nti ono yaddako oli yaddako oba oliawo abiri mabega era nze nkuzzaayo nti bw'ateegendereze nnyo bajja kumukyajinga ogw'obutuju munnayuganda ali eyo ng'okozesa enkola bw'etyo tukundi yaddako ono yaddako oli yaddako oli yaddako abantu ne bafa kiyinza okugenda okwezingirira bwe kiti ng'okiri wakati gwe mwennyini kati ekyokubika omukulembeze w'eggwanga kyali kintu kibi nnyo 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 abantu abamukkiririzaamu baakosebwa abantu abamukkiririzaamu kugamba wateekawo panic wa instigating a fear era abantu baddembe nnyo 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 kwoba bulumi oba obuvune bwe baafuna n'okutwala mu mateeka n'obalirira kale n'olwekyo ebyo bena ebyakalebule giba misango gy'amaanyi era abalamuzi bwe batuula obulungi ennyo obujulizi ne buvaayo nga bwe buliwo kuba ebyalumbuye si byakulimbirira buli kimu ekyogerwako abadde akikola buli kimu ekibadde kyogerwako abadde akikola ekyokubika omukulembeze w'eggwanga naffe ffennyini kyatukuba wala nnyo 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 okufulumya amawulire ago ekyokubika kabaka kwe yasooka kubika kabaka bwe yabika kabaka afudde ensi kate efune obuzibu n'avaawo n'atubulya nti ye gavumenti ye Germany ekutte minisita wa Uganda ow'obutebenkevu General Tumwine akwatibwa bamusibye n'ebiringa bwe bityo egamba oteeka ensi ku bunkenke n'olumya emitima gy'abantu ekiyinza okuvako n'abantu abamu okufa pressure abalala okuttiŋŋana abalala okutta bannabwe nga balowooza nti by'obagamba bituufu nenze newunya nnyo abantu bwe bati n'ova ewaka n'ogenda w'ogenze ng'omanyi nti ogenze kulimba n'omala okulimba n'otambula n'odda ewaka n'onywa ne caayi ng'omanyi nti nimbi byenjogedde tebiriko bukakafu kati n'olwekyo omuvubuka ono nze ndi mabega wa gavumenti ndi mabega w'ebitongole by'okwerinda akwatibwe aleetebwe wano ebikolobero byakoze obulumi bwatuusizza ku General Muhoozi omwana wa president omugabo otya mu family endala gwe taata we kwegamba divisions mweyo gy'abadde ateeka mu mafamilies okuvoola n'okunafuya abantu kintu kibi nnyo nze nsaba kimu atuusibwe wano nga mulamu bulungi ng'ategeera bulungi asobole okubeera ekyokulabirako era asobole okuyamba ku poliisi mu kunoonyereza kuno okugenda mu maaso obubaka bwempa eri mwenna ababadde bagoberera nze muyita social media terrorist social media lumbuye mu bufunze bamuyita social media terrorist social media terrorist ye muntu oyo awa si fake news wabula evil news kati obubaka bonna bwempa abantu nti bannange society gye tulimu eyonoonese abantu mwewale nnyo amawulire agasasamaza amawulire agava mu mikutu egiteesigika mu mikutu egitategerekeka bulungi wono abijjeewa abyogera ngaani abireeta ngaani era mwewale nnyo okuwa ekyanya kubanga nze nkimanyi bulungi nnyo alina abagoberezi bangi mubeere eyo gye muli era musigale nga bwe muli naye mubadde mugoberera omuntu omukyamu ate oluvannyuma bambi abamu n'abafuula abakyamu oba n'abawa endowooza enkyamu nga temuli bakyamu kati n'olwekyo kiri kimu kwewala abo be bayita ba social media terrorists nga omukulu lumbuye kwebe tulabye muyina kubewala kuba iginowalinga lwakuba nti society eyonoonese abantu baagala kubalimba baagala bintu bisasamaza abantu baagala mikutu giriko bintu bya buwemu bintu bya kweyambula
era mmanyi fe abavumirira ekikolwa ekyo singa gwali yagenda okutandika naawe okutuvuma bakikola ku taatawo oba gwe mwennyini ne bakugamba nti toli mwana wa taatawo bakuzaala wa mupakasi ogenda kuwulira otya oba gwe mwennyini ne bakutuuma amannya oyita otya katikkiro wa Buganda n'omuwa erinnya nti muloddokaali manyi kyekitegeeza kati ebintu bwe bityo okunafuya n'okuvoola kingdoms governments ate abantu ne muvaayo ne mugoberera omuntu bw'atyo mweddeko kubanga ensigo gye babasigamu mujja kutwala bye babawa mulowooze nti gwe musono oguliwo naye obwo butwa bwennyini era ekigambo ekituufu mu bannamawulire muba muwandiika mutwe ono bamuyita social media terrorist kyekiti mwagwa era ntwala omukisa guno nti bannabyabufuzi mwenna abadde batambulira mu nkola bwetyo naddala Honorable Ssegiriinya obadde oyina enkola eyo ne banno abalala okuteekawo amawulire agasasamaza abantu ne babavuuko ne beekalakaasa abantu baffe ne babatta abantu baffe ne betta ne bababba ne bebba ke kaseera nammwe bannabyabufuzi mweddeko ke kaseera mumanye nti ne bwoba weekwese ludda wa ensi eno nfunda bajja kukwata bakuzze bajja kukwata n'ebinaddirira ogenda kufiirwa ebifo byo erinnya lyo n'ebiringa bwe batyo mwewale nnyo bannabyabufuzi kubanga mubadde n'emabega w'ekintu kino abamu mubadde emabega w'ebintu bino okuvumaganya gavumenti okuvumaganya Buganda Kingdom n'abantu abalala nga mubyekweseemu bannabyabufuzi emabega nammwe omukono omuwanvu essaawa yonna gubatuukako mweddeko kubanga kino kyekyokulabirako ate era bukyanga poliisi ekola poliisi ya Uganda oba ebitongole byokwerinda ebya Uganda bukyanga bikola kino batulaze nti omwaka guno kyebakoze kya nsusso nnyo nnyini ddala ne kino kakigende eri babbuloga bakozesa emikutu gya social media bw'oba tewasoma journalism ke kaseera ddayo osome journalism omanya biki ebyokwogera okubyogerera naani gw'obyogerako na impact byoyogedde gye bigenda okuzinga eri public babbuloga yonna gye muli mu nsi yonna mbeegayiridde kino kibeere ekyokulabirako gye muli waliwo n'abalala babyerimbisemu kati nga bano balumbuye yeeyita buloga naye buloga kigambo kiwanvu nnyo olina okubaako n'obuyigirize ku ekyo ekintu ekyo kyokola buloga talina kukozesebwa buloga alina kubeera nga bwolaba omuntu yasoma investigative journalism abanga munoonyereza gye bali babuloga abalungi betulaba wano e London mu America babadde bagezako okuba nti views ze baleeta wadde akutisayizinga ekintu naye omulaba alina facts alina kintu kyateekawo nga kyekyo babuloga nammwe mweddeko ababadde baguddewo enkola eyo ey'okuwa amawulire ag'obulimba amawulire agasasamaza amawulire ag'obuwemu n'oyo ogubayita simanyi pengepenge very soon nawe ojja kwesanga ng'oli wano bw'oteetereze pengepenge bw'oteetereze nawe very soon ogenda kwesanga ng'okomezebbwawo wano osasulire ebyo by'obadde okola ki by'obadde okola